malayika eyali ku mulyango abali ku mulyango nambuuza ebibuuzo bisatu. Ekisooka yambuuza Kango enjoga Abdiel konze wangi gwakkiriza Katonda nti ye namukkiriza. Nekiwandiikibwa. Naddamu nambuuza ekibuuzo ekirala. Kango enjoga Abdiel waleka ekibi. Pulira. Nimugamba ye ekibi nakireka nakyesunyiira ddala. Ekyo nayo nakiwandiika. Naga kati ekibuuzo ekisembayo tukugulire ekyo kyo si kikyo. Kiba kyana. Wabula kibuuzo ky'abantu gy'ovudde. Natandika okuwulira ebivuga ebya type etawulikikangako. Eggulu lya ddala ddala nnyo ate lijjuddemu essanyu. Kati nonkubulire ebivuga biri byowulira bye bifeedinga omuntu. Obanga oli muyala, obanga oweddemu amaanyi, obanga olina kyonna ky'oyitamu. Kasita otandika okuwulira buulizi ku presence eri wali, ku kusinza n'okutendereza okuba wali, owulira nga tolina kyeweetaaga. Owulira obukkakkamu n'okuwummula. Wabula nga omwoyo mutuukirivu kyankuutira kiri kimu kyokka. Nga ngamba ebigambo bino. Nga ngamba Kango obubaka bw'ogenda okulaba eno. Ddayo obugamba abantu. Gamba abantu bazimbe amayumba gaabwe. Ag'okunsi. Tugenda mu maaso. Naye tusooke tutandike. Tumalirize geeti zino. Kakati geeti zino zo ziriko bibuuzo. Badde wentukirawo ng'ekyokubuuzibwa kyonna kyonna kyali. Kati kuseeyeeya. Kati era kyekiri olaba waliwo omuntu atambulira mu kwonoona maaso ga Mukama. Waliwo n'omuntu omulala atambula ng'ali 70%, 75% oba 80% ng'atambulira mu butuukirivu nga 20% atambulira mu bwonoonyi. Tujjukire bibi byonna biba bibi maaso ga Mukama Katonda. Naye Katonda y'ogamba musiru ayinza okubalansinga, ayinza okulaba okulafuuba nako n'akulekawo. Era akuwaayo omukisa ne kulasiti kuli n'osigala ng'ogezaako. Nakubira omukazi n'ava gye yava essimu. Tandabangako nange simulabangako. Kati we yajja kati nze nayinanga we nayimiriranga bwe nti soda ne munnanga omulala ate ne munnanga oyo kyemmanya ndaba kuba naye yalokoka. Era wadde yaŋŋambako kuba mbadde ndudde omulabako naye yansindikira ngamba Mukama yakwanukula Musumba Kango. Twakulabanga ng'oli wanjawulo naye nga tutegeera oli wanjawulo ki. Gwe ng'ekyewuunyisa ne omukazi gw'okwana tewaliyo omukazi yakugandako. Oli asitaani wakolera akatale. Nga bw'omuyita mudde ne mubaza. Kati waliwo naye banaako naye nakogera siswala nnyo naye Mukama yandokola. Pulira. Kati nga onyinza okweyita erinnya erya soda koze gwe soda ani? Omwana soda. Omwana lye lisooka soda lyakubiri. Osobola okweyita. Kati nga nsobola okukwata simu yange nenkuba ku radio ki kozi radio kyebeerako abanoonya anti sikyaziwulira kati. Gwe nkoze fudde ku nsi nawe siruka. Kati baganda bange bampuliriza. Mukama yeetaaga ekintu bakiyita mutima. Kusobola nange simanyi. Nange simanyi naye namugaba simusobola. Ku bugezi waliko walina okuba aliwo ensonga lwaki? Ebyadda namutya. Kiki? Ng'alinga elephant. Ng'otya mubeba otya kola ki? Ati oli ebyo byagala nnyo. Ati ayinza n'okwagala okunsiibula ati olwokuba ŋŋanye soda. Si mulundi gumu sebiri. Kati ng'otandika otya muliri okwekaza nga b'okwana bakubuze? Ng'ate nno n'ewaka nkwana. Era ne bakkiriza. Ntuumu nga tulina lumu yaffe tubeeramu abantu bana. Nga kati abavubuka.
aha no soda wewe kana yesebo wamawulire ekigambo kyakoseza mukatiro mu bingamba nyo bikwata mukama musinkane soda akajjukira nze mbadde nakeerabiramuko. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mikwano gyaffe nate tugobye bumale tulabikenga tukwongerayo mu bujulizi obwa Musumba Kango Angel Gabriel okuva ku nze nali My Rock International Matugga ne kati yakyuka ba believers on the rock. Twakuleka wali eri nga atindiga olugendo lw'okwolekera mu ggulu tugenda kwongerayo. Abadde following a story no from scratch up to now, big up. Obo nga gwe gusosojjira aba stories endala bwe ziri wansi awa scrollinga ogenda kuboziraba. Aba God Hills, abo medicine, endwadde buli kika kya bulwadde kyolowoozaako ogenda kukijjanja bakiwone nga tukozesa ze tuyita herbal medicines. Buli kika kya ndwadde gwe kyolowoozaako. Buli kika kyolowoozaako lowooza God Hills. Bakubire ku 070 06 4923. Obulamu bwe bugagga ango sister. Oboli we rw'eggwanga bakubireko eddagala balituusa ku mulyango gwoyo yeetaaga obuyambi. Ndoza tandike Musumba Kango. Kingo sirikiridde nawe onjegese ebirozo wange mpuliriza resi nalaba mu wenyingiriramu ati babuuze funi boyingirira babuuze babuuzaako mulinyirira Mukama waffe Yesu Kristo abanya n'eddoboozi Musumba Kango Believers on the Rock Ministries bwe buweereza mwensinziira okubanga mbaweereza nebaza Mukama kulwamwe mwenna era njagala okubasaba nti bambi toyita ku video subscribinga likinga commentinga share the content so that abantu bangi basobole okulokoka nga gwe abatusizaako obubaka obwekika bwekiti. Mujjukire Bible eyogera negamba nti mujjeje ndi mwenna abakoye n'abazitowereddwa nange n'abasembeza era emirundi mingi nnyo nga jjama ayogera nagamba nti mujje tutese fembi bwayogera Mukama kakati gwe tofaayo ku mbeera ki gy'oyitamu, tofaayo ku mbeera ki ku bigambo kye bikuvaamu, abantu bakulaba batya, tofaayo jangu bujjanga bw'oli Mukama ajja kulokola. Omanyi kankubuulireko waliwo abasajja abakola ebikolobero ebisinga ggwe byowakola ne batta abantu ne bakola ebintu bingi nnyo nenga Mukama yabasaasira dda. Ekintu kiri kimu ekyama kiri kimu kyokka kwe kumanya Kristo ono gwe mbagambako ne mukkiriza okubeera omulokozi wammwe n'abasonyiwa ebibi byammwe. Bible yogera negamba nti mu kitabo kya Acts of Apostles 3:19 yegamba nti ate wewenenya ebibi byo bisangulwawo. So muganda wange omulungi ampuliriza nkusaba nga tunaba kugenda wala nkusaba wenenye maaso ga Mukama ebibi byo bisangulwewo ne oberanga owulira okukkiriza kusebengerera owuliranga mu butuufu kyalina ekirwadde ekikulya please gamba Mukama omugambe Mukama kino sikisobola naye nkusaba onyambe nsobola okukisobola mu linnya erya Yesu n'Omukama ajja kusinkana. Believers on the Rock Ministries bwe buweereza mwenvudde lwakuba leero mpulira amafuta era nsaba Mukama Katonda wange
oya nyambya zenga ngampolereza nampisa mukasera akazibu antusiza waneno windi tebadde byangu nkusabira mulinye lya mukama wa Yesu Kristo akusinkane era mulinye lya mukama wa Yesu Kristo njagala gwe alaba omukutu guneno gwa Expo TV ne channel ya feno ya Local International Ministries Matuga gwe najiraba ngoina ekikusomoza just kwata wakuluma mukama akonsinkanira akonye mulinye lya mukama wa Yesu Kristo gwa ina ebula ya sente nawe kwata kunsawo zokkirize Katonda omugambe nti mukama jango yingire mu nsawo zange ekyo kigenda kubera kikolebwa mazibanga ngotambula ngononya emirimu nga giganye okulabika nawe mukama agenda kusinkana akuwe emirimu ejo olwokulaba video zino mulinye lya mukama wa Yesu Kristo akunjagalire nnyo tutandise program Musumba abalabye akatundu akasembyeyo ku Expo ne Local ndoza tekyabaddeyo basically ku Expo twakominga oli ku mulyango gw'eggulu oyingira otandise okuloza ku bivuga ebifubutuka gy'otaatugambye omanyi ate kati eno program embanga njiweereza mba musanyufu nnyo omanyi lwaki amaziga gakomaawo kakati we namala okusalawo nengamba nti newankubadde neetaaga okuyamba maama wange neetaaga okuyamba baganda bange neetaaga okuyamba abantu bange kino kyo kankyesonyiwe kaŋŋende bugenzi nga bwendi kasana salawo nengamba nti kati bino kambyesonyiwe mbireke nentandika okufiiringira ddala presence ya Katonda banyabo ne baseba bampuliriza natandika okuwulira ebivuga ebya type etawulikikangako eggulu lya ddala nnyo ate lijjuddemu essanyu kati nonkubulire ebivuga biri byowulira bye bifiidinga omuntu obanga oli muyala obanga oweddemu amaanyi obanga olina kyonna kyoyitamu kasita otandika okuwulira buwulizi ku presence eri wali ku kusinza n'okutendereza okuba wali owulira nga tolina kyewetaaga owulira obukkakkamu n'okuwummula biva mu kiba malayika biba bikuba oba bibeekuba byokka kati bamalayika babikuba naye waliwo ettiimu y'abakadde 24 gye bakoma okusitula okaddiwa gye bakoma okuyimusa eddoboozi lyabwe muggulu eriyo ttiimu y'abakadde 24 no si be bo bokka baliyo naye just Bible emensoninga bali abana kati obeera ng'ogenza okulambula ogeza mu museum wano eya Uganda waliwo ebintu byotasobola kubuusa maaso ng'ogenza okulambula okugeza nga ki kati museum mazike museum mpozi n'awaadi ya Eddy Kenzo eya Nickelodeon naye olaba ono sooda ono abatulaba ebyaddala tumwagale tumusabire kwakati ate tuba tutya tuugira kati Eddy Kenzo ajjiramuwa awadi eri mu museum fire tuwakane soni fire mirundi 8 naye soni serious nze sagala kumanya kati emiteri y'ekintu kikambe ekintu kimu bwana soda zino ensonga zetuwogerako it's not a joke era one day either oliba wejjusa oba ng'osanyuka naye ogenda kukirabako kubanga either otwalako ekkubo limu eryokusanyuka oba eryokwejjusa kakati nkusabira tobeera nno mu kkubo lyakwejjusa kubanga lyo likambwe mukko sigenda kwejjusa ngenda kusanyuka waliyo geeti 3 eziyingira obwakabaka bwa Katonda era n'ebibuuzo ebyenkizo ebikuyingiza obwakabaka nali mayi geeti eryemu tutambulira mu busatu Katonda kitaffe Katonda mwana Katonda mwe mutuukirivu kakati n'ebintu biri ebiri mu nsi mu ggulu bitambula nga story y'ensi bw'ogiraba bwentyo Pastor Kango nga tandika okuwulira obuvuga buli nga tandika okutambula nga tweyongerayo wabula nga omwoyo mutuukirivu kyankuutira kiri kimu kyokka nga ngamba ebigambo bino nga ngamba Kango obubaka bw'ogenda okulaba eno ddayo obugamba abantu bazimbe amayumba gaabwe ag'okunsi tugenda mu maaso naye tusooke tutandike tumalirize geeti zino
kakati gate zino zo ziliko bibuuzo bade bawentukirawo ng'ekyokubuuzibwa kyonna kyonna kyabadde kati kuseeyeeya kati era kyekiri olaba waliwo omuntu atambulira mu kwonoona maaso ga Mukama. Waliwo n'omuntu omulala atambula ng'ali 75% oba 80 ng'atambulira mu butuukirivu nga 20 atambulira mu bwonoonyi. Tujjukire bibi byonna biba bibi maaso ga Mukama Katonda, naye Katonda yogamba musiru ayinza okubalansinga, ayinza okulaba okulafuuba nako n'akulekawo era akuwaayo omukisa ne kulasiti kuli n'osigala ng'ogezaako. So ebibuuzo bye biri akugenda ebibuuzo nga ki bye babuulizaako? Kati nze ekibuuzo ekyasinga okunkwatako anti sigenzeeyo mulundi gumu gwokka sebiri nabagamba eggulu ddene okusinga nga bw'oli. Buli ekiri ono kirina n'ebiwaatiro. Mpulira kaakati ebibuuzo biri awo ku geeti. Natuuka ku geeti esooka, bwe twatuuka ku geeti esooka nga tuwulira eggulu ng'osobola n'odifiiringa, ng'osobola n'okubeera bw'oti n'obanga alaba ekiri munda. Naye nga nze omwoyo wa Mukama akyandaga nti awakyaliwo obuzibu oyingira wali. Naye nze saabeera kupanikirwa nsonga nali mpulira nga kyempulira at least kimala. Kaakati awo nentuuka awo omwoyo wa Mukama malayika eyali ku mulyango, abali ku mulyango nambuuza ebibuuzo 3. Ekisooka yambuuza kango enjo Gabriel konze wangi bwakkiriza Katonda nti ye namukkiriza. Nekiwandiikibwa. Naddamu nambuuza ekibuuzo ekirala kango enjo Gabriel waleka ekibi. Pulira Nimugamba ye ekibi nakireka nakyesunyirira ddala. Ekyo nayo nakiwandiika. Naga kati ekibuuzo ekisembayo tukuggulire ekyo kyo si kikyo. kiba kyana Wabula kibuuzo ky'abantu gy'ovudde. Mu bwangu obw'ekitalo abantu gye nvudde eri ewaka eri mu kyalo gye nze nga ntambula mu bulamu bwange bwonna obwa bulijjo nabalaba. Omanyi okubeera kati ngeri kompyuta yammwe saidi wano eno waliwo akantu, saidi eno waliwo obulala, saidi endala eriko endala. Bakibuuza abantu ne babuuza abantu waliwo be nali nafuulingira ddala bano be nabbira ddala, waliwo be nali nalimba kati I pray for you gwe ampuliriza Mukama takutuusa mu kaseera ke natuukamu ate takutuusaako mu bulimba bwe nali ntuuseemu abatumira obulimba bwange bambimulabye ng'olabye. Kati nze ekyasinga okuneewuunyisa ku olwo era kyenjagala ne wano kyesobola kuleka agambye tugenda mu museum wabeerawo ekyokulambula ekyo kyo nga tosobola kireka gwe n'olondawo Eddie Kenzo mwaliyo bannange. Omanyi kati waliwo abantu, waliwo ekika ky'abantu nze nno mbafunyeeko, waliwo betuba nabo nga tunyumya programu eza biliyoni, waliwo bebeera nabo baba nenfuna sente ezikola omudaala gw'ennyaanya nsumba gunsabire. Kati nze mtunuulira si mubi. kiki mu museum kiwalaba Sooka olindeko tuyige lwaki onvuga speed nga tuyigira ku mudaala gwa nnyaanya. ate olaba oyagala kunvuga speed programu tugijabule nga abantu bafunyemu kyakuyiga. Kati
omuntu osobola wotukanga maaso ga Mukama ngofunye mukisa okutuka maaso ga Mukama. Please bako n'ekintu kyosaba. Toda mwedi kenzo simanya gundi. Ezo ki? Wayogedde biri mu museum. Museum si ekiriyo kyokka muganda wange. Sinakusomedde omuntu gyamanye nkuba gyetonnya. Era amazike ati ono gumulaba ebibumbe kyakitadiringirayo kitono music amwagala nnyo naye saagala weerabire nti music mungi nnyo ng'asinza amagombe. Sisinza amagombe ate kati gwe obanga osinga otegesobola okwagala nnyo okutuuka kweryesa oyinza obeerera otya nga tugasinza. kiki otegeeza ogamba bunjagala nnyo? Kati kankubuulireko gwe olina kyotamanyi. Nze naliko mu kaseera ka adolescence stage. Akaseera ako kaliko kyomiisinga. Ye muntu nga nze omukulu mulaavu namiisingira mu ssente, namiisingiramu omukisa gwange, namiisingiramu abawala, nasulanga buli kadde nga nkola biri byosinga okwagala mu kiro. Omwoyo omuli ogwakyo gukuleetera okumiisinga mu kintu kyonna. Twadde ku interview mwamuwulidde ekirungi ayeewakanira mu kamera naye omusajja ono mukalu. Nakugambye ekyanzija ku birooto kwe kulota lumu nga nje sempi kimusoma naga wali ku kibizzi ukawuula tengambe birooto. Sinzi akikugamba naye era buli wosanga nga olota ebirooto ebyo ebitategeerekeka olina okwekeberamuko, naye mu kwekeberamuko olina okwegendereza si buli kirooto mu kiba kyakawuula sikyabirota. Musumba tubeere ku ggulu wano eno tukulukute tulabe wano ebibuuzo bakuyitira abantu babuuza. Nze abantu bonna bajja ne bababuuza ekibuuzo ne babuuza ono omusajja yalokoka, abantu bonna ne bagamba yalokoka. Kati naye ebintu byensi bineno bizibu nnyo. Kati nali nkwana n'ebitooke ne bigwa. Omanyi kati wakuba sikyali mulungi nnyo, accident, emiggo, jande wali mulungi kalala enkovukovu naye nali mulungi kalala naye ekyo Mukama yakikola ankyuse. Jjukira zonna bena ku street sakolesaako mannya gange ina amanya ge nakozesanga esobola nakuddamu nnyo kwogera nnyo waneno kubanga nyinza okubaako n'abatulakinga n'abanoonya kubanga ebyadda bye nakola byali byaddalamu. Kati ekintu ekyasinga okuneewuunyisa Mukama kino yakikola, zino enkovu ze mulaba zino kunkyusa. Nze luliwe nali ndabika bulala kyoba omanya. Naye Mukama mwebaza kubanga yankolako lipeeya. Nawe nkusabira alaba channel eno Mukama akoleko lipeeya mulinnya wali okwana. Kakati osobola okupretendinga namugamba nakubira omukazi nava gye yava essimu tandabangako nange simulabangako. Kati weyajja kati nze nayinanga we nayimiriranga bwenti soda ne munnanga omulala ate ne munnanga oyo kyemmanya ndaba kuba naye yalokoka. Era wadde yaŋŋambako kuba mbadde ndudde omulabako naye yansindikira ngamba Mukama yakwanukula Musumba Kango. Twakulabanga ng'oli wanjawulo naye nga tutegeera oli wanjawulo ki. Gwe ng'ekyewuunyisa ne omukazi gw'okwana tewaliyo omukazi yakugaanako. Oli asitaani wakolera akatale nga bw'omuyita mudde ne mubaza kati nga anti kati waliwo naye nakogera siswala nnyo naye Mukama yandokola. pulira kati nga onyinza okweyita erinnya erya soda kozi gwe sodani omwana soda omwana lye lisooka soda lyakubiri. Nasobola okweyita kati nga nsobola okukwata simu yange nenkuba ku radio ki kozi radio ki ebeera kabanoonya anti sikyaziwulira kati gwe nkoze fudde ku nsi nawe siruka. Kati baganda bange bampuliriza Mukama yeetaaga ekintu bakiyita mutima. Mukama yeetaaga kimu just kumukakasa
nti okyuse ate mukama omulaba osobola n'okubeera awo nga mu butuufu tokyuse neera nawe nakusaasira nakuwa omukisa abeereko ne step kwakuteeka osobola okukyuka nze gwolaba nakubayo si mulundi gumu 2 kati ng'otandika otya muliri okwekaza nga bookwana bakubuze ng'ate no newaka nkwana era ne bakkiriza ntuumu nga tulina lumu yaffe tubeeramu abantu 4 abavubuka nno soda wewakana naye ssebo wamawulira ekigambo kyakosezza mukattiro mubiŋŋamba nnyo nebikwata mukama bamusinkana esoda akajjukira nze mbadde nakeerabiramuko mwabaŋŋamba ebigambo ebyo nembikwata ati naye wagamba luli eri akaki kagwe yakogera kaleke lwakyo kansibako omunze akagamba kakati nga munyakalumu kamu nga kayitibwanga gwe kayise akattiro kati era nga ffenna endowooza zaffe zezimu baganda bange bino ebigambo byenjogera waliwo omuntu ayita mu mbeera ng'eno gyenjogerako kubanga ebyo bino ebintu bikolebwa bantu eno simboozi nti nagisoma mu katabo wabula twabikola era nze nabikolera ddala nga we mundaba mukama yansaasira busaasizi era bannayinza omanyi kintu lwaki njagala nnyo mukama wandaba amazina gentwala wemba ntandise okufunya amazina zinira yesu wange bannange akavuyo ke nayitamu olaba saalwala siriimu omanyi nange nali omukuba wakana ati siriimu taliiyo olwaki emabegakaawo watabaala nnyo notamufuna nayewuunya lwaki natabaala nnyo nesimufuna naye oluvannyuma lwa byonna nategeera Katonda oba alina ebisabika bwe ebyo sibimanyi saagala nkulimbe baithawo abantu abataasoma tetumanyi value nga life temumanyi bisabika ebyo tetubitubuulira olwanya entalo naye era okyega ate gonzingako okyalwana mukama yakija mu ddwaniro ne 226 ogenda beerayo kukubo ng'owaga olwana olw'omubiri n'olw'omwoyo n'olwana mubadde balabe balungi tonsiibula nsonyiwa njabako kyenkuwa nga nfuluma pulogulaamu eno enyumira lwansonga mubutuufu nange nzijukiza ebintu nange nenkiraba nga nali musiru nnyo naye nga siraba banaisitaani nga yakusibya akatambaala ate gwampuliriza ebintu bino ng'oyita mu mbeera eno ng'okola ekintu nga kye nali nakola oba okola ki ngatiddeko omunywi w'enjaga omunywi w'omwenge omulyoli omyogo omusirusiru gw'ensi bena mbigatiddeko ng'oyenda ng'embwa oyenda kuno oyenda kuoli buli ojambule afuka inspector gwe bumanya nti olina ekintu ekikusike ng'olunaku lw'olikitegeera obulamu bwe bugenda kukyuka ng'olunaku lw'olikitegeera ensi eri kweyanjulira nga si egwa gyeyanjulidde nze soda mwabampuliriza mwena mwena abampuliriza nze ensi yanneyanjulira nga sinza gyeyanjulidde jesi luvannyuma lwakukkiriza kristu yesu nendeka ebyo bye nali ntwalanga eby'omuwendo mu bulamu bwange nenzikiriza kristu ono we nabala omukkiriza ye tatunuulira byonna agamba newe bange ebibi byammwe bimyuse ng'omuzira ng'omusaayi ajja birongoosa abifaananye ng'omuzira nkusabira mu linnya erya yesu ekyo ekibi kyobadde oyitamu akirongoose kifaanane ng'omuzira banyebo ne basebo waliwo ekibi mukama kyatayagalirako ddala ebibi byonna biba bibi maaso ga mukama naye nga wenkugambye wali nenkugamba nti waliwo abantu bagenda ne bakoma ku zigeeti z'eggulu sometimes abantu abo bagenda ne bakoma ku geeti z'eggulu mukama abakomyawo ku nsi automatically ne bw'abange nabadde afudde awo abantu bowulira yakomyeyo gundi yakomawo oyo gundi bamuyita simanya kawonawo yalidde mukoma kakati asobola obutadda Katonda asobola obutamuwa bubaka obwo naye just amuwaayokko omukisa addekokko mu nsi y'abalamu kati abo bakoma ku geeti ezo waliwo naakoma ku eri esembayo buli wamu waliwo ebibuuzo byawo kakati nze wulira era leero tugenda kukoma ku geeti eyo kati bwe mmala okulaba omuwala oyo gwe nakubiranga ku gundi namala ne mugamba wowe menyese wamujja kuba amagulu kati ngenda omukubira esimu wali wetukettera akatiro kaffe kali saidi wali tumutunuulira bwetu titanajja alo oyambadde otya nyambadde bwenti bannange nga kali kasejjebere kannange emisinde
soda tolani nalika sajime naye mbabuli etufune ebizyo simona nali manyo ofunye perfect match musobola okwebeba size yemu mumakinga nakuwa nakasejjebere kannanga atenga akasera ngali sijali kasejjebere yati ate wabanoonya wamulabako Katonda damage yonna gyasuulawo gy'olumba nayo alahumma naye kati waliwo ekyatuukawo ko mu kusooka nga business twakagiyingira omugira na business lwaki mugira mwalifuna muti sente basanyu bapatana bana twagifunanga mu ne sente how mwafunamu ko mu myaka nga wabookya sakunyumiza we nafuna yali avuga market sinajijjula mu bwati nekana mu bwati kasejjebe nyamu tupamba agenda okunkubira essimu akaseera ako nali maze okutomezaamu ko omulala nga ngulidde essimu eri bwaguuga yangulira essimu awo mu Fairway Hotel nangulira essimu naye ne muddukako essimu ekika ky'essimu bagiyitanga ki erinnya ndyerabidde smartphone Motorola gyenkwata kati ssaawa zino yalagirwamuko yanjawulomuko neera abasoda njeroga nnyo mbunze nkwata essimu za layisi nakyo ekyo kibi ekyokubeera ng'owalampiriza omuntu omulemerako ku ssimu ye nsaba Mukama ampeyo ssimu iPhone bagita kyeriko 16 mu linnya erya Yesu. Nina taata wange yalina essimu ng'eringa ekibulooka kiri ng'erina ne eriyo aleka oyo gye yakugulira oli yangulira smartphone kati omukazi yeekuba akafaananyi n'akansindikira nga mutuufu mulungi kati naffe nga tuli bazibuzibu tosooka kuteekawo identity yo osooka n'ofunayo omuvubuka omugoggofu omunene alina 6 pack enda maaso alina ku masa ekinywa height nompostinga kati naffe kye twakolanga kati omuwala oli alaba program oba yagirabira ku ki naye ng'ali mu Amerika bwe yamala okulaba program ya essimu kasana malo gisoma tubaako nga tuwuliriza kasana malo soma essimu wayitayo eddakiika nga ntono nnyo nga nfunye emitwalo 25 inno emabegako awo ng'opangisaako ennyumba n'ogulako omufaliso gyali gya 6 eitezamu okunoonyanga entakera mwafunangamu tetwakolanga nga temuva kubanoonya nga tugenda ku gym wali ne tukajjuza 6 pack nga tuzirina Dani jako kamera masumba aba yafuna 6 pack kati kama ule kujuza kati akanyama Yesu waliwo ekisa kinondola eneunya omukono gwe muntu fungulabye omanyi stadi alina ettima asobola okubaako n'ekintu kyakulimbiramu musumba olina wondese kati nedda kino kankikubuulire abantu ng'oli mu jimu ng'odambeeruzi bakwaza kilo 3 kati kankubulira ate era niwe tutandika situla kati tosobola kusitula kyesitula batuwe sitani alina ettima kati gwe edda nga nkugambira oli wa 8 enkyesa oba wa 8 okuteekayo okufa nga wepankira mu ddogo wa toto wa loodi gwe kale wakuba ekyuma n'okola pakisi kati omukazi ajja mungi mu markix omukazi yajja yankubiranga akafaananyi bw'ati nga feesi yeerabikanga ekyokulya agenda otuuka nga mwana muto kati nga omanyi bano abaafuuka ba black american ba planid kids kaongereko nga mulungi nnyo skin kyekyo nga nnungi nnyo nga mutonotono waati mu feesi naye yagenda okunkubira essimu bulijjo naye yali anfera nga nze we mufera yalimba nnyo ogenda oba nga kyokubako ebirozo nga yajjudde mu markex nga okukwata wanino ejjiya amala kuwenjula kuganyamanyama ati emboozi sigirimu
ngana imuka Katonda wange kasejebere nene tunulia size yange nalina mazido yingire mmotoka ate na yakisamu kamira we kati no mutunula ko ku face no ngale iro nkubye 10 ku kinnacho ugendo labangae alinga ono mwala atambula ne gravity simulabangako buju simulabangako munene no laba ntino yagala nnyo ebintu byense okubeera updated tekireza nti obika obyagala kumanya bumanyi nga bwe manya nti sitani gyayine nga simusinza naye ekirala nawe omanyi lubaala omusinza ekimanyi kiri kimu okwewolereza kubaawo naye wano wetutuuse wano ogenda okakasiza nti okuwoza ennyo tekulina kikukola okujjako okukyuka kwe kulina kikukola nze nakyuka era naavugewe ntyo omanye ekyasinga ng'okwewuunyisa abantu ne by the way sinabagaba ku simu yange leero ogenda giga nesokedde kulirya ekazi eddene liyingidde markex sagala bamale bakutawanyiwa nino nti ate musumba kango gwe nango yagala okujja okusabirako mu kyaki yaffe ya Believers on the Local Ministries bambi jangu tukwaniriza oba ngo ine ekitolero ekyokuyimba ngo oyimba olinga ennyonza oyimba olinga ennyonza jangu tusabeko ffena gwe nanga oyagala oyina embeera gy'oyitamu wali yagadde embeera tugikwaseko mukama oyita mu mbeera ey'obuyinzi bukusumbuwa ojangu omubiri gwe tuguweeyo maaso ga mukama kubanga mukama tumukwasa buli kimu kyonna kyonna kye tulina n'asobola okubeera ng'atulongoosa nkubirako ku 779 341 nkubirako tuogeremuko ku nsonga ez'enjawulo zonna zoyagala okwogeramu nange oyinza n'okubeera eyo ng'oyagala kuyimirira naffe nga nange nali ku street nenjagala nyambeko wenavaayo nenjagala nyambeko ku baana aba street ate mukama n'akimpeeramu omukisa kubanga kwalinga koolo yange nali nkyagala mu bulamu bwange kati ne kufuuka ogumu kuyitibwa kwange jangu otuyambeko otugulire ensawo z'omuceere ez'akawunga kyonna kyonna ky'osobola kikole school fees by the way tutuddemu waliwo ne bebaagobye ate nga tusasula sente ntonotono naye lwokuba nti tulina bangi kitutuddemu kitufuukidde ensonga so mujje tuyimirire ffenna ate nga n'okuzimba ekkanisa emikisa giri mu looko ezo zonna byembagulira no byebintu ebigaba emikisa tutandise okuzimba ekkanisa tutandise okuŋŋaanya seminti osobola okugula akasawo kamu ebbaati limu osobola okubaako nekyonna kyokola jangu ku Believers on the Local Ministries buweereza bupya tubeere nga tuyimirira ffenna otapinga emafuta ago mukama abeereko n'engeri gyakusumulula amanyi effe we twabeeranga musabo ekintu ekyayambanga abantu kyabeeranga kigali nakikuba nsiko naffe no mu Kristo tulina kye bayita ensigo n'ekimu eky'ekkumi dani akafaananyi ako akabadde waggulu kasembeze nsumba agenda kukala mu linnya erya Yesu yali enkana ati tobimbuuza gwe olinga tumake ekisitolina wemponera jjukira eggulu twalikomeza ku geeti esooka wabaawo ebibuuzo bingi wetujja otandikira dani twaga ekifaananyi ekigwe yali enkana yajja mu markex ningo mwaka fane mutandika business ya kolokolo tukuba kunoonya ku kati kankubuulire twanoonyanga naye nze nyina omulimu gwange njagala omukazi akola enga byoyogerayo ndi mukozi nnoonya akola kati ye nga tamanyi mulimu gwange kumba omulimu gwange nange nnoonya bo nkolere bo olwedde oluba oli ku mulimu ye kyatamanyi nti ekyo obwedda gwe mulimu oyo nabeeraawo ne mugamba mu butuufu onansonyiwa naye sikusobola nga tomusobola muki kusobola kiki watya nange simanyi naye namugamba simusobola ku bugezi waliko walina okuba aliwo ensonga lwaki ebyadda namutya kiki ng'alinga elephant ng'otya mubeba otya kola ki ati oliebe obyagala nnyo ati ayinza n'okwagala okunsiibula ati olwokuba ŋŋanye soda ŋŋanye kati kambabulire bizinensi erakira kakati bizinensi eyerakira naye ng'ate naliddeko dda ku ssente nga yakwokyeza dda ate ziri emmotoka zaali zakajjo wana kati zikyakikola olookingira waneno kasita olookingira waneno ku driver watuula eno teweggula ate ne sisitimu z'emmotoka nali nzimanyi nnyo zigula nga ndi wabweru nga ngenda gibba
akasera kalinga nchale ku street katira ba omutawana we gujira njiri munda toina ogattira ngono yatuddemu ye size agirabye mukolera yete ya complaining akasejjebere kakati nno nali akodda ku sente si mitwalo gali 25 gakaga asooka wabula nzenga ndianga wakola ku visa ze passport ze mujje mu America ajasinka ne serulungi ate yenga ndabye nga nsimye yenga tafuddeyo stani ainetima wabula gwandaba ngusabira mukama akuyambe obwongo bwo buteeke wamu osobola okwewala embeera yakazigizigi ng'embeera gye naliyita mu kaseera ako kubanga kati nagenda okuvaawo sebo kati ate era nga tulina obukodyo bwaffe n'ebyokulwanyisa byaffe awo kye nalina okukola bwe nabala omugamba yambuuza ebibuuzo nga gwombuuziza ogenda kumusitula ebibuuzo bingi yabimbuuza nga gw'obimbuuziza kati mu kubimbuuza nange nendaba nga mutuufu ekiyinza okunziguza oluggi okufuluma ebweru mugamba nti nkusobola tukyogereko olaba otya singa osala saizi nokendeeza muko katono amanye okubeera creative ati kyekyo nagambye twale twogera ku programu eri ewedde nga nti ffe twasobolanga tucreatinga technology kiba kyetaaga obwongo waneeno bwina okubeera nga busaza kati nange obwongo bwange busaza nange nesigamakokko bwe nti neŋŋamba olaba otya bwe tukyogerako nabano gwoyisaako omukono okwata eri ngakoma eri sigaye nti naaba obunene ki naye olaba kati ngakala kali mwawo anaako obwenzi kadduka kazimu k'obwenzi waliwo ekikusukkako muganda wange waliwo ekikusukkako naye kiri kyo kyayitiriramuko okusinziira natya nnyo kati kamansasire naye oliye yali munene nnyo omanyi olubuto okubeera nga luyiikawo kuno ku bisambi kuno ngayambadde sweta oba eri sweta ngolo mugamba neggwe ekifaananyi nosindika ekirala nga ate gwe oli mulala kiki oyagaza ensimu like mwalimu kye yalinga ku ideas awo kati tuddeyo eri emabega kati nagamba oyo omukulu oyo ani bwe nalaba oyo omuwala nesalira omusango ono samulaba no muggulu walaba oli omulago kasejebere munange ali yankubira yukira naye yampadde ku busente baba kati we yankubira nangamba oli wanga sikulaba kati ono munange nalekana kati walekana wowe olutuvudde waawo bantomedde olontaddewo ate era bantomera nanti nabyekubanga mu buliwo nga mbyeyogerako era bantomera nga nerekanyisaawo nga munange afunye obuzibu ng'essimu tuzijjako ate ajja kujja ayagala okujjanjaba omuntu we kati awo ng'essimu tuzijjako mwamulimba nti ofunye accident kakati bwe namulaba bwe nti we pa ne ganzigwa mugulu wali obasobola okubuuza bwe gwanzigwa wegati we pa mwewa mukama nansitula nankomyawo ewa kunsi tewabaawo nosensi yenna wabeerawo bamalayika ng'ayina ebbeere lisinga omutwe gwange obunene nga liringa olusozi nga tutu nga bode mbadde manyi nti mubeera ne bamalayika abasajja abakazi bamalayika babeera mu foomu ya muntu era osobola obutayabula oba musajja oba mukazi naye oba olaba nti musajja okusinziira ku maanyi nawakubeba amangu awo n'embiro nantwala simanyi singa teyanzijawo mangu oba kyekyalibaddewo just golaba omuwala gwe walimba neganzigwa kasaganzigwa nansitula nankomyawo omulundi omulala netukomawo ng'olontuse wali nenfukamira wansi nenenya neŋŋamba mukama nkusaba onyamba onziriza omukisa neetaaga okulingira mu ggulu ekintu ekyo
ebirabo bino sobola okubuuza ekibuuzo kyonna kyoyagala naye nze mukama kino kiyambikkulira mu kintu ekyo yangambe eggulu bulina kuli akugezaako era obubaka bwendeese gy'oli mu vidiyo eno yonna n'obulusi gweyadde okulaba eggulu lyakugezaako tutambulira mu kibi tutambulira mu kwonoona naye byonna nga bituukawo olina okusigala ng'ogezaako okulaba nga ofuna eggulu ng'oyingira mu bwakabaka bwa Katonda olina okulafuubana okulaba ng'oyingira bwakabaka bwa Katonda banyabo ne baseba bampuliza oteekeddwa okubaako n'ebintu byoleka nze naleka obwenzi naye kyali ke kalimu kazannyo kange kenalizimufuulako ne ku mulimu ate gwe otusinzeko osinze kuwulira ebizibu emmanyi. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. mbasinzeeko era gwe olina osaana funa award olaba eyo statement gy'okosezza yentuufu mbasinzeeko nabasingako ebyaddala nabasingako yafuuka ne ku business kyemukoze mukikoze naye twebaza mukama nti nze nabasingako naye yanzijayo abenzi wabasingako statement basoose bagiwulidde dda mu kusooka bwe ntyo nenkomawo ku nsi bwe nakomawo ku nsi nenziramu nenindirira olunaku olulala era nenzija nentwalibwa kati ndeyo geeti kwolwo omulundi ogwo era nagiyitako bwe nagiyitako nentuuka ku geeti ey'okubiri bwe natuuka ku geeti ey'okubiri natandikira ddala okuwulira nga ayingidde mu ggulu natandikira ddala okubeera n'obuyinza obulaba ku nsi otya munnange bw'omala okutuuka eri okufuna oyambala obuyinza actually oba omaze okufuukira ddala omwoyo oguli strongo natandika okulaba ebintu ebyewuunyisa ebireetera abantu okugwa mu nsobi ezibaleetera okugenda mu geyeena okubalemesa okugenda mu ggulu bwe natuuka ku geeti ey'okusatu era nga naye eriko ebibuuzo ne babimbuuza ebibuuzo byali bingi ne babimbuuza nembiddamu naye ekibuuzo ekyenjagala omulokola ampuliriza okiwulire ekyasingira ddala okuleeta obuzibu era okungoba kubanga nayo bagingobako ate noyo bagingobako emirundi n'emirundi kibuuzo kyekyo bambuuza walokoka nti ye waleka ekibi nti ye nakireka nakikyawa era abajulirwa ababaawo wali ekitabo kibikkulwa kati ekyo kimala okubikkulwa ne babuuza abantu bonna gye watambulira mu bulamu ne bakugamba bulungi kituufu oyo omusajja yalokoka oyo omusajja muweereza wa Katonda akoze bulungi nnyo omulimu naye no waliwo eyanjulira n'agamba newone luweere essaawa zino waali y'omu ku babuulizi abaweereza abaagala Katonda nga yasiriwana n'agwa n'eddalu lwakwagala Katonda ebyaddala omusajja oyo mulokole baamala ne bambuuza ekibuuzo ne baŋŋamba Kango konze wange oyise ogenda kuyingira eggulu nenjaganya naye waliwo ekibuuzo ekyo bw'okitta bw'okibuuza n'ofuna ansa entuufu ng'oyingira eggulu bambuuza ekibuuzo nembuuza kibuuzo ki kimbuuze olaba mpise mubiri byonna mpaga
nekino ngenda kiyitamu ne bambuuza kibuuzo ki nembuuza kibuuzo ki omusajja nangamba oba muyite musajja nangamba kango ogwo gwe mutima gwo nengulaba ninga kituufu buuza omutima gwo walokoka nengubuuza negamba ye waleka ekibi nti ye nengutunuulira nga byengubuuza si bye nali badde ngubuuza wabula mbadde nkopperera bali neziramu nengutunuulira bwenti nenfuna okumanya nembuuza oli nambuuza nangamba buuza ekibuuzo bwekiti namba nti mutima gwange walokoka kasita nabuuza nti mutima gwange walokoka abantu bonna nali nsobodde balimba okubafuulinga okubalaga nti Pastor Kango yalokoka baganda bange nali nsobodde okubalimba ekkanisa we nali mperereza nayo nali nsobodde ogirimba nali nimbye byonna bennimbye naye omutima gwange nali sigulimbangako banyabo ne baseba abampuliriza obulimba osobola obukola emyaka n'emyaka osobola okulimba abantu bangi nnyo n'obasiriwaza naye tosobola kulimba Mukama na mutima gwo omutima gwo guba gumanye entambula zo guba gumanye enkola zo naye omutima gwo gugenda kukulyamu olukwe mu kaseera kali ak'oluvannyuma gwogera amazima osalirwa omusango gw'okugenda mu Geyeena. We nabuuza omutima gwange nafuna kutegeera nga kubye nali nkoze ku kuchulumpanya kwenchulumpanyizaamu omwoyo asobola okumufuna nendeka ekigambo kya Katonda n'entandika okunoonya abaana b'abantu banodage nendeka kino nenkola buli kimu nenkikola okulaba Katonda nengendako ne mu nnyanja nga yonna ngenda kwezuula kwemanya nengendako mu basaba abaganda ngenda kwemanya byonna omutima gwange banyabo ne basebo byagugaana byagusalira byaguleeta ne bigundagaawo nembeera nga sikyasobola kweyongerayo ne banziza omutima gwange gwandyamu olukwe teeka wakawumuza tambalaga ne bukanza oludda ku basiibule okay abalaba channel eno eya Rock International Ministries akugatta ne Expo TV njagala kubasaba nti bambi musubscribing mulayikinge ate tulina programu yaffe eri mu kugenda maaso bagiyita Journey to God bambi mugendeyo ku channel yaffe ya Rock International Ministries musubscribing mulayikinge mulindire story eyo oba mugitandiko giwochinga kubanga waliwo party eriko ne wankubadde nga tetunaba kutandika bulungi nnyo twamazidde okukwata video ezisinga obungi twazisetinze dda buli kimu weekiri tulinda bulinzi kubeera nga tubaweereza mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Journey to God egenda kubeera nga erimu okusomesa biki byolina okweyawulako okuyingira eggulu egenda kubeera nga esomesa biki byolina okweyawulako okulaba obwakabaka bwa Katonda omanyi okusembeza Kristo okuwangula embeera gy'olimu okulwana ng'olwanira mu mubiri ne mwoyo ekigenda okuyamba iyo programu yaffe eya Journey to God genda yo girabe ate wobanga oyagala okuyimbira naffe mu bintu ebyenjawulo tuli twagala kuzimba kyaki tutandise okunganya sente osobola okuyimbira naffe mu ngeri yonna nani tuzimbira Mukama ennyumba nga tugizimba Mukama ajja kuzimbira sina bingi byakwogera naye nga tuzimba ekkanisa eno Mukama agenda kuzimbira wobanga olina wowulira nga weetaaga okuzimba relationship yo yafa yeetaaga okuzimba jangu ozimbe ne Rock woba owulira nga amakaago tegategeerekeka nga weetaaga ogazimba jangu oyimire ne Rock buli kyonna kyowulira nga wali badde oyagala kiddemu amaanyi ebyenfuna byo bitataaganye jangu oyimire ne Rock tuzimbere Mukama nga naawe wozimba ennyumba yo ey'omubiri n'ey'omwoyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. So oyinza okunkubirako ku ssimu yange era ne kuwasa yesimu yemu yali ku WhatsApp eri 0779 341 2 779 341 2 nkubirako ku lw'amawulire gonna geweetaaga okumanya kunze Omukama bampera omukisa mweraba.
tweyanziza wonna wetulabidde abali ku Rock big up mugende maaso n'oku subscribinga n'okusharinga work then expo ogwaffe tugukole entakera mutukubire kasimu wansi awo kusa n'okusharinga obutambi buno butuke ku balala nkuyanja ebiyitidde mutusonyiwe Mukama Katonda abatukuumire bye bye. Expo TV to the world.